kati oweweddemuko mbuulira kiki omanyi nze onsobedde okuba wazze okyali munakuwavu wedda nkugumya nkugamba gube kiki naye mama yangobye kituufu mmanyi we yakugobye naye kugambye njagala ogume wano bootuuse ffe twaniriza abantu abatakukwatanakugo wange sitiati wange ekyo kyamumenyedde bwereere njagala ogume kyenjagala omanye nti omwana wafoyo kumuzaale agenda kusoma atuuke yonna gyayagala tugenda kulabirira omwana oyo mu mbeera ennungi oyo muveeko nzire kugwa muzadde nkuzimbira golofa engane bweti weyagale wetaaye weerabire buli kintu kyonna kyonna ekikuleetera stress mu bwongo obwo olwo ono nnyoko eyakugobye ono enyoko eyakugobye ajja kwejjusa nkulayiridde mazima Don't mind. You may not die. Kazende wayingide dda dad oluyasa noyingira osooka okaliikaawo nkuliiremu okitegeera bulungi nga bwe nali nkuliiramu wali emabe nga njagala omukulaga buli kaseera ashawuuno ayingiddewo ali bino saawa yonna 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 atuserawo kakiidi akuyite jajjo golokuse jajjo tokyali taata lwasa ne mwana aba alina kandiriddemu awo akanomye mazala wa mugobi oyo wabwe utawaje oza kumuganya kufumitiriza naye nti ngalo nze bwongo wange bukolerawo ku stupidi nsazeewo nengamba nti totya teweralikira agenda kukasiba wano layo zositudde akantuko naawe salawe muliri temunaguma kana makanga ga sika kosamuro kubawokobo atandise sitolezo naawe kati ano balugamba kubagala kubwaga kubazalanzala mubuzazi kubazala mubuzazi mpozi nakumalako balenzi kimirimiri mpozi nokutendeka okutuusa kwoyo oweddaala atyo dadi banaye kakati eka otegala kumala kusoma bamala bakutendeka ekyo ekisingako obulungi ono omuwala omulimu amaze okukukola muwala kale batulabire talina gyalaga mbale mu 2 ng'ofulumye asa talina gyalaga science. That is science. So, omusajja oyo ogenda kulaba ekiteerako ensi zokuoka muliro ono omwana ayagala kunleetera mitawaana wekanyikirira kwe kutujjira wano ebikonde sigwe oba byesombedde obusajja obukulu nabwo
omuwala gwakomboza amanyi ekyobambe olaba wamutabula n'omwana nina kumutta kazende bino ebintu wandi byesonyiye golaba lwakuba tolina mukazi Lwasa ize nsonyiwa muwala naawe nsonyiwa I'm sorry kakati autu yolwalero autu yammwe yonayona I'm ready for that nze ngenda bikolako byonna mwetegeke bwetegese okay yeah atafaayo bwatyo dadi abadde asaaga omuzeeyi nange omwana obadde onsobedde nga ŋŋamba nti oba kiki Lwasa enkya eno ekya kimi tugenda mu Mombasa okoteni yaffe yatuuse omugole oba muleseewo ntya olabe emirimu naye gyemirimu ongenda kulekayo omugole wange no sigogenda omulekawo ye yagenda okulekawo ate era ddala akusubiddwa nnyo era tofaayo ojja kumusanga tewali butamu mwetegeke so get ready kubanga omusajja oyo bagenda banyolwa amagumba bitundutundu era njagala otuyamba ononyereze yave banasayansi bina kimuremwa tumeze kulemwa musobola kulemwa era mujja kuba mutuyambye kugatema agatigomye eggwanga tugeze tugawula Musawo obeta neguzanze ka nga kubyo mukama wange nga woteekateeka fayire zigende wa DPP nkusaba onzikirize era ompa olusa ompa abasirikale omusajja tugende tumukwate apapaki eno fayiro gyolaba ekyabulako obujulizi bw'omugugu waffe ate nga jjukire eyo lipooti nkulu nnyo kubanga yekakasa oba kyasanku yattibwa buttibwa omusajja tugende tumukwate fayiro oba ebbaluwa bijjamusaka kaduuku kafe jjukira ebigukulu waffe tetukuumiramu muntu kusukka ssaawa 8 tasukka ze tulina okukuumira omusibe mu kaduukulu ne mukama wange omusajja ajja tuddukako niko embiro tezimanyisa tebaliiwo kakati walikizeko gaba nemba nga nina byensobola okunnyonnyola aŋŋaana okukulira omuntu yenna wano anyingireko awo mbeeko byenkunnyonnyola yomberede kigwenge ojja kudedda tebaliiwo kale
Yes. Kakati tutuuse ku mwala e Mombasa. Kakati ebintu bye nakugambye kunkolerako. Gendayo bimalirize. All right. Kiri ebiberaje ni mwana wattu? Mukama wange. Ngenda kikola. Sobola kuyiva. Of course. Yeah, kakati. Mutawali. Wani. Bino biwedde. Biwedde. Muzee. Wani. Lwaki ennaku zino nga toli sitede mulungi? Yes. Sikutege. Waliwo obuzibu? Tewali mtawana. Afunyewo mpozi okusumbulwa kutono. Ani akusumbula? Manager ono yabadde atawaanya. Manager yagoba naye ku. Yego mbadde njogera naye bwana. Lwaki tumugoba? Ekyo kifuna katikati essaawa otuli wano nze naawe. Otuddire Kampala. Mugobi. ojja kuyimirako mu katawuni akaddakaawo nfuneyo k'okunyonyonta endiwubi bijjegejege nnoolooza tebimpeddeeko munawe olina okuba omwegendereza n'essente buli kikeefedo neyonna n'okisumulira mu maaso g'abaavu nga bakulaba ezikosa nange nno sirinaamu ate gwe sente ozaagagaaki nina okugulirayo ku mukazi wange omuntu amanyi nti tuva mu safaari laba ono naye kati ku ssente z'ofuna ez'omusaala ate ofisseeko mmeka gwate ogulira mukyala wo omukazi abadde akunyonoonedde naye ng'oggyeko eby'omusaala naawe olina okumpaala ezo ssente zaafe saagala kumpeerako mateeka naawe kola ezizo olikola ezizo ne ziwera olimperako ezo Nedda kyane. Si birala. Ssente zizo n'omwana we. Maama nze ndi kuza kitange olina okwekola olina okwekola naawe ofune ebintu ove ku byana naye ndowooza ez'okujja mu nsi eno. It wasn't my choice. Lyali ttondo butondo eryessanyu lyammwe ze n'ennywaji. ompemula oba onvuma mubadde kimu abansumbuwa nabagambye tebaliiwo ono mulala kikyate gwe tebaliiyo kati nno bawe ebintu bino ddoboozi ly'ofulumya oli mu olwekyo nzikubyawo mangu
you please surrender your gun? Put your hands up. Move backward. Shut up! Nakanyi kumbebelekera ku sente zange. Kakati ndo sijja kuwa yadde nusu. Chope. Hello, mukama wange nze mbadde nkubuuza. Ebintu byonna nga bwe twabiteeseteese byonna mbikoze mbimaliriza. Wangi? Kawedde dda. Kale mukama wange nkulinze. Kale sebo. Yanguwa boss. Ojja sawa mmeka? Ekyesawa? Ati nsobola okukulinda neme kuva okuba oyinza okusaba nga ntambudde boss. Kale sebo. Nkulinze mukama wange. Esebo. Soko pa. Kankuvuge. Esimu no gye nakafuna egamba nti tuyingiriddwa abatemu awaka era kigambibwa nti balaba n'omulambo gw'omuwala tugamba omukazi wange afudde tekikkirizika ale tekiwakanyizika nolowooza sikutegedde jjukira olunaku naawe lwatta omwoyo ogutaalina musango.
Muri basawo umwe. Are you nonsense? Of course. Mukolera mudwaliro. Okay, bye. Muri nabo ebana aba morobo gabero wansi morobo galwa oyina bukakafuki oyina report yona yona Any medical report above this. okoko mutono era mwakakasiza mutyanto mutono mukuru Omuntu oyo bamutedde nga batugamba ali mu koma naye ng'ekituufu yadde yakudde. so that means bagenda okumuleeta nga already dead Nga yakudde dda. Hey, Naye nga batugamba ali mu now I think let's check. Bring it. Bring the camera. Wait. Okay. Open the body. And even another one. Another snap. Let's go. You come on. Okay. Now. So now what's the way This forward? is an order. Yes. An order. You nonsense. You go with PC Mr. ASP Enrico to the pathologist so that he can make a thorough report about this body. Fine. Please don't tamper with the body. Don't touch. Even if it needs to be far from the body. It's okay? After that, we shall get another thing. We shall get the weapon. Okay? You go. Tewano tugenda kulage etyo nine mwalaba nnyo sibijjo muda yingira okusaba kukwatiriziddwa bakamubanga okumubanga bakupimisa jangu dene oya nabira wansi akati tukava nyo nchakunyonyola akati polisi nekora omulimu gw'amaanyi nnyo negenda nenonyeza omuntu oyo okananga enyodde amagumba ago ngakwatibwa mpolampola okananga sisawa endima yime nsaba munzikirize ngende ate otandise kati olwo mutandika balaganga nti bamanga mutandika kugenda kumuziika okunoonyereza kukyagenda maaso poliisi ekyanoonyereza bwe namaliza okunoonyereza tujja kukuyita ogende ozikumu Amkulwasa gwandise kitabo kya sampulu yayine muntu
era nga yagifuna mu butongole. Omwasanga abatemu abo emundu we bagitwala? Anedda sibo. Emundu nagikwata nenjitwala ku poliisi station Tororo. Kakati mu kutambula mu lugendo lwammwe olwo mwasanga mu buzibu bwonna okwapira kitawo okuwarizibwa okutulisa amasasi? Nedda sibo. Mukulu w'olwasa kitaawo emmundu gye yali nayo kyasanku oba gye wayita ku poliisi yalimu amasasi 5. Ate nga kirowoozebwa nti mu kumuwa baamu amasasi 6. Since you are with your father, can you assist the police to account for that missing bullet? Amasasi bwe twali mu kavuvungana nga abazigu bamaze otuzinda, amasasi gaavuga mangi nnyo ne kitange n'awalizibwa okuba essasi mu bbanga. Abo abazigu bakizinda ozo gani nti amasasi gonna gaako omundu ne gagwamu. Sinakyogera okusinziira ku postmortem report, essasi lyafuluma limu lyakwatawo ne limuta. Kituufu ekyo? Sijjukira. Mr. Lwasa, guno gwe mukono gwo? Gwe mukono gwange. Eno statement gyakola ku poliisi e Malaba? Nagikolera yange Tororo. Okay, wagikolera Tororo. Okusinziira ku statement ogamba nti the thugs ambushed you unaware. Si bwe kiri? And all of a sudden shot and killed your father. Is that true? It's true. Naye amasasi gaavuga ngawerako naye emmotoka gye mwalimu teyatusibwayo kantu konna. Simanyi. Sijjukira. Nakati ogira oddayo bwe tunaaba tukwetaaze tujja kukuyita oyambe ku poliisi okusobola okukwata abatemu abo. Neyanza nnyo sibo. Naye mbadde mbasaba omulimu mugukolere ddala bulungi nnyo. Tujja nange ekitanga lunuma owulidde. Tulina okukolaganira wamu nammwe tusobole okukwata abatemu. In fact, obukugu bwange bwe buba tegunjabulidde ate kyebutakolanga naye omutemu ali awo. Ate omulese nagenda kutegedde ati mutemu yaliwo. Enkola for the scientific evidence oyusooka n'omulekaawo letukimu kati okusinziira according to the ballistics report osooka yeno okuvaamu ballistic expert atugamba nti emundu eyo yafumya essasi limu. Obviously nono naye agambe kino bwekito bwekyali bwe beekanga kitawe yawalizibwa okukuba essasi mukwetaasa. Ayongera akutegeeza wano nti essasi eryakozesebwa okutta omuntu lifaananira ddala n'amasasi agasangibwa. So the same make. The same make. Kati ekyo kiba kitegeeza ki? Okay. Can you see? Okay. Have you seen? When you look up, you can see the body. Yeah. This is the body. Okay. Kati kiwundu kino kirala. Essasi ya pisto. Si very important. Kati okusinziira ku kiwundu kiri kitegeeza nti omuntu teyamuli distance
yamuli kumpi kino kitegeeza nti he was in co-driver seat. ensonga lwaki left era singa yasinziira mu ddirisa ate yalibadde akuba apapati oba sikyo nti emotoka yagifunye damage tusitula buno obujulizi nakukompyuta ndowoozera ripooti yaffe bwe tugikola kati buno obujulizi netubutwala ewa dpp bumumala okutwala ensonga zino mu kooti n'okubeera nti nebulitusobola okuluma oliti kyali omwana oyo yatta kitaawe tomanya ino kubutugobye nakyo leka toma kyetuba tukola Mr. Mtasubwa kangende neyongera okunoonyereza genda neyongera okunoonyereza nanka neyongera okutereka bimuno
kale ssebo olugendo lwontaddemu ng'obulamu bwange obutadde mu matiga. Mukama wange bwegayiridde bwegayiriza nze kasita onvuga n'ontuusa Kenya n'ontuusa bulungi ku mwalo gw'e Kenya emitwalo 3 goŋŋambye nja kwongeramu giwerere ddala 5. Kama mbaya naye bano abasirikale tunaabayitako. Bulonda abasirikale tebaagala ssente babasasula mmeka? Tobaako kyonyega mukyala bunira, tobaako kyonyega. Mama nsonyiwa mbuniridde sikyakiddamu. Sikyalya sikyanywa omusajja yandeka muntu emyezi. Ebyo bye wayagala nze tonyega wadde ekigambo ebyo wayagala. Mama nsonyiwa ng'ovudde ne ku ebyo abapoliisi bajja bamumbuuza nze simanyi gye yalaga. Mama nsonyiwa nkwegayiridde. Mama mugumu ate kwe kikyanenyolerako mutandise saawa eno nze bannange ngenda kubonera wasituka nze tugende mu ddwaliro. Situka weekakabe ate nogezaako okwangwa yanguwa. Asha, omwana ozadde muwala. Wangi. Omwana wange bamukozesa bazama enkyega. Busolwa. Okkiriza okukuwowa ne Aisha Birungi muwala w'omugenzi Isaac Gakusale. Okkiriza okuwowa ne Aisha Birungi muwala wa Isaac Gakusale olw'amahale olw'amateeka g'eddiini agatuweebwa ne ku lw'amahale g'omuwadde emitwalo 5. Okkiriza olw'amateeka g'eddiini agatuweebwa ne ku lw'amahale g'omuwadde ag'emitwalo 5. Okkiriza nze Busolwa Amangan nzikiriza okuwowa Aisha Birungi muwala wa Isaac Gakusale ku lw'amateeka g'eddiini ag'Ekiyisiraamu ne ku lw'amahale gemuwadde ag'emitwalo 5. Nzikiriza. Busolwa. Naam. Okkiriza okuwowa ne Aisha Birungi muwala wa Isaac Gakusale olw'amahale olw'amateeka g'eddiini agatuweebwa ne ku lw'amahale g'omuwadde emitwalo 5. Okkiriza. Nze Busolwa Amangan nzikiriza okumpoowa ne Aisha Birungi muwala wa Isaac Gakusale ku lw'amateeka g'eddiini ag'Ekiyisiraamu ne ku lw'amahale ag'emitwalo 5. Nzikiriza. Busolwa okkiriza omukuuma bulungi ng'amateeka g'eddiini bwe gatulagira. Nzikiriza. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث إلى آخر آية. نسوس كتنزى الله سبحانه وتعالى نزلكوا الويتي والنبي محمد صلى الله عليه وسلم وسولوا. نعم. تبع إمام وكم جيبونو tukoye ne Aisha Birungi naye okimanyi bulungi nti alina omwana ono ndikyegaana
naye otusaba omukume bulungi nnyo ng'amateeka edini bwegakola ki bwegatulagira. Naawe Aisha beera nga oyisa bulungi nnyo bbaawo ono obeere ngaomugonya ng'amateeka g'edini bwegakola ki bwegatulagira. Sawa Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga abasaasira nga bwe yasaasira n'ateekawo okwagala wakati wa Adamu ne Hawa, nga bwe yateekawo okwagala wakati wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne Aisha. Subhanaka rabbi izzati amma yasifun wa salamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Morris, campus direction is on the area tambula byonna a driver. Jangan gitu. Semai sejuk. Nakati ojiroddayo bwe tunaba tukwetaazi tujja kukuyita oyambe ku polisi okusobola okukwata abatemu abo. Neyanza nnyo naye mbadde mbasaba omulimu mugukolere ddala bulungi nnyo. Nange kitanga alunuma owulidde tulina okukolaganya wamu nammwe okukwata abatemu. In fact obukugu bwange bwe buba tekunjabulidde ate kyebutakolanga naye omutemu ali awo. Algo omulese nagala kutegedde ati mutemu yaliwo. Enkola for the scientific evidence oyo soka n'omulekaawo tetumushimu kati okusinziira according to the ballistics report soka yeno omuvaamu ballistic expert atugamba nti emundu eyo yafumya esasi emu. Obviously nonu naye agambe kino bwekito kyali bwe beekanga kitawe yawaliza okuba esasi mukwetaasa. Mwana mbeera akutegeeza wano nti esasi eryakozesebwa okutta omuntu lifaananira ddala n'amasasi agasangibwa. So the same make. Kati ekyo kiba kitegeeza ki? Okay. Have you seen? Eno y'esooka baatambula. You can see the body. Yeah. This is the body. Okay. Kati kimu kino kiraba. Okay. Esasi ya isto. C'est very important.
kati okusinziira ku kiwungulo kiri kitegeeza nti omuntu teyamuli distance yamuli kumpi kino kitegeeza nti he was in the co-driver seat yensonga lwaki left era singa yasinziira mu ddirisa ate yalibadde akuba apapat oba sikyo emotoka yalifunye damage tusitulawo n'obujulizi ku ndowoozera ripooti yaffe bwe tugikola kati buno obujulizi netubutwala ewa dpp bumumala okutwala ensonga zino mu kooti n'okubeera nti nebulitusobola okuluma oliti ddala omwana oyo yatta kitaawe tomanyayo okubutugobya nakyo naye kati oma kyetuba tukola Mr. Mutasuwa kangende neyongera okuvaagenda nanka neyongera okutereka bimuno
Sebo, olugendo lwontademu ng'obulamu bwange obutadde mu matiga. Mukama wange, nkwegayiridde bwegayirizi. Nze kasitumbuka n'ontuuse Kenya. N'ontuusa bulungi ku mwalo gw'e Kenya. Emitwalo 3 g'oŋŋambi nja kwongeramu giwerere ddala 5. Kama mbaya mbaya. Bano abasirikale tunaabayitako. Bulonda abasirikale tebaagala ssente babasasula mmeka? Tobaako kyonyega mukyala bunira, tobaako kyonyega. Mama nsonyiwa muniredde sikyakiddamu.
sikyalya sikyanywa omusajja yandeka muntu emyezi ebyo bye wayagala nze tonyaga wadde ekigambo ebyo wayagala maama nsonyiwa ng'ovudde ne ku ebyo abapoliisi bajja bamumbuuza nze simanyi gye yalaga maama nsonyiwa nkwegayiridde maama omugumu ate gwe kikyandetoleraku mutandise saawa eno nze bannange ngenda kubonera wasituka nze tugende mu ddwaliro situka weekakabe ate nogezaako okwangwa yanguwa Asha, omwana ozadde muwala. Wangi. Omwana wange bamupolisa bazamu enkyegana. Busuulwa okkiriza okukuwoowa ne Aisha birungi muwala w'omugenzi Isaac Gakusale. Okkiriza okuwoowa ne Aisha birungi muwala wa Isaac Gakusale olw'amahale olw'amateeka g'eddiini agatuweebwa ne ku lw'amahale g'omuwadde emitwalo 5 okkiriza olw'amateeka g'eddiini agatuweebwa ne ku lw'amahale g'omuwadde ag'emitwalo 5 okkiriza. Nze Busola Amangan nzikiriza okuwoowa Aisha birungi muwala wa Isaac Gakusale ku lw'amateeka g'eddiini ag'ekiyisiraamu ne ku lw'amahale gemuwadde ag'emitwalo 5 nzikiriza. Busuulwa okkiriza okuwoowa ne Aisha birungi muwala wa Isaac Gakusale olw'amateeka g'eddiini agatuweebwa ne ku lw'amahale g'omuwadde emitwalo 5 okkiriza. Nze Busola Amangan nzikiriza okumpoowa ne Aisha birungi muwala wa Isaac Gakusale ku lw'amateeka g'eddiini ag'ekiyisiraamu ne ku lw'amahale ag'emitwalo 5 nzikiriza. Busuulwa okkiriza omukuuma bulungi ng'amateeka g'eddiini bwe gatulagira. Nzikiriza. Al-Fatiha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fankihu ma taba lakum min an-nisa' matna wa thulatha ila akhir aya. Nsoso kutenza Allah subhanahu wa ta'ala nizirako olw'ekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Busuulwa ffe baimamu b'oku mugi guno tukooye ne Aisha birungi naye okimanyi bulungi nti alina omwana ono ndi kyegaana naye otusaba omukuume bulungi nnyo ng'amateeka g'eddiini bwe gakola ki bwe gatulagira. Naawe Aisha beera nga oyisa bulungi nnyo bbaawo ono obeere ng'omubunya ng'amateeka g'eddiini bwe gakola ki bwe gatulagira. Sawa Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga abasaasira nga bwe yasaasira n'ateekawo okwagala wakati wa Adamu ne Hawa nga bwe yateekawo okwagala kwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne Aisha. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
ebyentambula binyumiridde bitya? Morris, campus direction nzanyi. Era ebyentambula byonna bibindikira. Driver, jangu ito. Driver yaliwo. Jangu tugende. Tasubira ku bantu. Vale mwana wange. Kulikayo mwana wange. Police. Police. Kulikayo ddala. Omanye. Mbadde ntambula awo. Nentuna mundabirwamu ng'enkufiira tenyumidde. Naye kakati e Kampala wano mu tawuni waliwo edduuka lyemmanyi. Tuba tuyita. Sebo tugende. Eric. Yes, Morris. Ensonga enkulu ya bintu bisigadde bingi. Ate mpulira nga nkoye mu bwangu ddala enkya. Mbadde njagala okomewo. Ojjoje okiriyalinga ebintu ebyo. Morris. Anje. Kituufu naye ebyawano bizibu. Nawe olina okubeerako. Nange wasuzotia. Yendi jajja. Ndicheka. Wanji jajja. Yuguyo. Yenze uyo jajja. Wasuzotia baba sala. Watuje bulungi mutya. Yendi jajja. Watu yamboze wasuzotia. Kakati ate nkawundizi saakulabyeko. Nagenza okwebaka nga sikulabyeko manyi bwe sikulabako siterera kakati gwe n'otajja munange kusulako eno wange jajja ekuloze abadde nawe nenkugalirawo n'oluggi jeje sinze nakubise wewagaddewo baaba jajja weerabidde jajja direct kawenge kati ogenda kumu Morris. Yes. Manager taliyo. Ndowooza tugenda twogera ne receptionist. Nze soogera na ba receptionist. Ate lwaki? Oh, yes, please. Manager, we are just. Oh. Morning, Sean. Morning, madam. Excuse, madam. Oh, sorry. How can I help you? Manager, tubadde tuzze kulamula kuwuliriza mwana n'okumanya emiwendo. Okay, let's go in the office. Amori.
Nice to meet you. I'm Eric Clever. Kugamba tubadde twagala kurooms wano. Omanyi tuyinza okumalawo akaseera akawerako. Can you request this here for Mr. Yeah, Mr. I'm Morris Kwagala. Nkwano si nnyo maama kaneyanza bannange ngonjiyiriza maama ali atya bannange naye maama talina buzibu ali awo bambi ero metroni wafoyi metroni wamumbanyi taggwayo mwe naye maama leero gamuwedde zino essaawa aba yagenze dda Sala naye yagenze dda engeri gyali manager ku hotel kimwetaagisa okukeera olw'obuvunaanyizibwa kiki manyi anti kati yategwa ku kisaaji kati omanyi Asha waliwo omwana wa kkojja amaze okusoma badde akolako ettaano ate yakoze bulungi nnyo bambi ne bumanyi ebintu bye Uganda emirimu gyayiwa nangamba nzigyeyo basaala ayizo tutetenkanyizeeyo kwoteyo kyokka Gertrude oba wabaaki omwana waffe gwe twazaala otandika omwegayirira emirimu munnange omwegayirira mukazi kyojja okukola kwata bukwasi mwana oyo omuleete tumutwale wasaala ng'atandika kukola g'otuwonyezanga neya weyanza biki naawe kati gwotandika okuyanza ku ssaala kali akaana ketwakeera ku matekotoyina nabigenda eribyo weyanza essaala kati essaala kadde nja kuba mumugamba naye getunkubuulire katonda oyo gwolaba teerabira banaku era taliyanguzi katonda byonna ebirungi byeyali alina okumpa abiisiza mwana wange essaala omwana eyanzijja mu ssomero byonna mukama abimpadde wangi atolese nayogera ku bintu bya ssa kakati saala ebintu Sugar two, yellow. Sugar two. Sugar two. Sugar two, yellow. Sugar two. Sugar two. Sugar two. Yes, Mr. Morris. How are you? I'm fine. How do you find our service? It's good. Okay, that's good. Yeah. Thank you for your appreciation. Yeah. Excuse me, manager. But then no, I'm going to work with you. Chinaba chiwamvu? Tuyinza okuba ekiwanvuko. Okay, a moment please. Mr. Morris, oba kuyambye ntya mukwano kizibu kyoba? Munnange ne bw'olaba na bookinga hotel n'okumala ebbanga sina family mu Uganda ndi mutuuze w'eri Bungereza era ndowooza naawe passport yange wagiraba bazadde bange banzaalira London ne bafa nga mpeza emyaka ng'ena bwe ntyo ne nkulira mu mikono gya taata wa Eric era okujja kwange eno mbadde nzijanga ne ba Eric ne kati nze ono ndi musajja mukulu nange neetaaga amaka wano Uganda